essomero bye libaddemu n'essuubi nga babakakasizza mu bibiina kuba be babadde babasomesa mu mmooko baakola bulungi bwe bawaanyisa n'amasomero agaddako awo abaana abo be baasinga naye abaana nga baamannya maganda sigenda boogera nga babadde essomero libasuubiramu 4 baafunye 20 kudda waggulu abaana abalimu nga Banyarwanda baamannya malala baafunye 4 6 3 bulijjo abasemba mu kiraasi era ba headmaster waliwo kati enkaayana wakati wa okusinzira ku education mbaddeko mu education naye mbadde ndi busy nga nyina gundi ngenda baddira waliwo olutalo olubaluseewo wakati wa National Curriculum Development Center ne UNEB amasomero bagabye abaana babasudde abagezi bagudde abaana ababadde balina obunafu mu gundi erinnya lyamweyimiridde ofuna obubonero ebyo mu birinde biri mu education mu birinde 226 bwe mubanga gye mulaga egombi maze nja biddamu maaso awo wiiki yonna ejja mukama bw'anaaba yagadde tujja bigendamu mu masimu tugenda kwogera ku nsonga zino wammanga leero ngenda kugayidinga programu eno mu bintu bino wammanga amawulire 2 ge nabawadde olunaku lw'eggulo amawulire 2 ge nabawadde olunaku lw'eggulo omwabadde ge nabalaze omuli okubanga Buganda bagitikidde kabaka omulala ekintu ekyo njagala tukyogereko wano nabawa ebintu ebyo mwaka gwali gwa 2022 oba 2023 ng'atandika ne mbagamba bateesezza okuleeta Museveni agenda kukola confusion z'engenderere mutabani wabeere solution ani ajjukira ebintu ebyo nembagamba ebimu byagenda okukola agenda kutulamu obwakabaka abuteekemu 2 nembabulira okutema ekitundu ku Bunyoro n'Ettoolo bateekewo kabaka okutema ekitundu ku Buganda nga basinzira mu Masaka Sembabule nani ani ajjukira episodes ezo wabeerewo olutalo olwaddala luveemu n'amajambiya mutabani wa Museveni aveeyo afuuke atabaganya kati olwaleero Masaka batikidde kabaka omulala nabibalazo olunaku lw'eggulo ekyo kimu njagala tukiwe priority wano wabula Katikkiro gwe muyita Katikkiro asirise tayogera kigambo kyonna byasooka bwe bityo nammwe mwakyoli bajja buli awali obwakabaka bajja ne bamukongojja ekyo kimu ekyokubiri kye tugenda okwogerako ekyakalulu oluvannyuma lwa kanso muyizzi okujja nayogera ebigambo bino biwulire nabyo bulungi naawe otuwulire wammwe wali watya
tugenda kwogera ku nsonga eyo n'ey'Abanyarwanda okuweebwa obutuuze batuggyeko obutuuze obw'obuzaale kati ffenna tetukyali batuuze ba Uganda abazaale abalina bajjajjaffe abazaale abeegundi tuli batuuze bakyereeta ulira ekimu kye tuliko wano ewammwe kyakulabisa process ziri zitya tuzza okulabisa abazze okulaba nti bagenda mulimu gw'okuwandiisa abantu naye nga n'omulimu gwe bazze okukola tebagumanyi balina n'ensonyi okutunula mu kamera okola omulimu oguli niba ne omwana eri olisha mu Uganda kitandise muwomera obwakabaka bundi babutwala erina okulaga bannayuganda kyekigenda mu maaso kitegeeza n'omulimu gw'okola gulimu ebirumira owulira ndi wano kirowooza ku parish ekimu ku bituleese omulimu ogwange gulinga munnamateeka azudde okuba election petition z'embuga 3 ekintu ky'ebyuma bino bye bakozesa kyali nnyo mu election petition ya owekitiibwa Mama Mbabazi ne kikolako ne findings eziwera ebyuma bino twabyogeddeko mu presidential election petition eyaggwa eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu twasazeewo ku luno exercise eno ng'egenda mu maaso tugende tulabe oba ebyuma bya kiwaanyi oba byuma bya nnamaddala tutuuse ekirowooza bwe batadde ekyuma ekimu kikole ku kitundu kino kyonna gyonna omwami gwe batadde ku kyuma ekikebera abantu ekisooka kikuumidde mu keesi bwe tumubuuza ebibuuzo nga yeebulankanya electoral commission mwetereze mukozi bammwe mulimu gwa bannayuganda ate omulimu guno abasinga okuganyulwamu be bavubuka abatabatukkiririzaamu katulowooze nti sikagenderere okulemesa abavubuka okwewandiisa okusobola okulonda tugenda kubalabisa tugenda kutambulira kuli wamwe wali ekyuma wano waliwo ebyuma tewali masannyalaze newandibaddewo amasannyalaze n'ebyuma abakozi b'okubyuma tetukakasa nti bamanyi n'obikozesa kuba bagaanyo tulaga oba ebyuma bikola oba nedda tubadde wano olwaleero ekyuma kimu kikola mu byalo 10 nene mu byalo ekyuma gye bakitutte ebimu tewalina masannyalaze Electoral Commission mwetereze tugenda kutambulira ku mulimu guno paka ekisembayo twagenda luli mu bujulizi bwe twawaayo mu Supreme Court batugamba temwina bujulizi bulaga nti omulimu tegwatambula bulungi obujulizi butandise kati butandikidde wano ekirowooza ekyuma kiikyo sawa kakati zigenda kuwera 7 naku z'omwezi 22 January ekyuma ekyandibadde kiweereza emirimu kikyali kigali station wekyandibadde tewali muntu akikolako bino ebyetaagisa okukolebwako era nsaba abakulu bonna gye bali bajje ekirowooza batukakase nti ekyuma kye batadde wano ku parish mumukumugwe tekiriiwo nga kiwaani ewammwe embeera eyo eri etya nabagamba akalulu tekatandikira mu box ezo mu box kyekisembayo emigozi obano gyonna gyolaba giri tekiniko nga bakigenderedde Museveni Electoral Commission akalulu ka 221 kaabazuukusa boke balwana nako mweke mwagala okwerabira boke balwana nako era ke basinziirako okutegeka kana ka 226 nkiddamu akalulu ka 221 yali protest vote era bagenda kuli meeting bagenda balinya ku break mpola waliwo edda baleeta ekintu kye bayita speed governor ne bakiteeka mu mamotoka ng'olinya omuliro waddu naye nga speed governor ekulaga awo tosukkawo naye nga gwolaba odduka nnyo naye speed governor ng'ekuli meeting nga tosukka gundi ezo kye batandise so excuse me njagala otubuulire gwe mu kitundu ewammwe kiki ekiriyo tugenda ku discussinga ku mitwe gino oba gyombi ogyogerako mu dakiika 2 oba oyogerako gumu Abanyarwanda baweereddwa ffenna batugjeeko obutuuze obw'obuzaale babutugjeeko tuli mu overstay mu Uganda including me naggwako 224
we naggwako ndagamuntu yange eyiyo kweri wafunye endala goyina eri validi mulirwana we yagiyina abaana abewandiisa bazibawa jaga tutambulira awo okukutula obwakabaka eyo nsonga nkulu bakikola bakigendedde balina omutima gwe bakireeteddemu nabibagamba ekirala tugenda kwogerako zeze ensonga zo tugenda okubanga twogerako feel free mu dakiika ntono nnyo tugende ku nsonga endala luno sebo ogenda kuteesa sebo oba nnyabo sebo kale sebo nawe gyebale okubye kuteesa ku programu olwaliro bwegusoose Katonda yeewale okunkwata. Kale sebo genda maaso. Kitono kigambo kimu bibiri byenteesa embawo obudde bwammwe nze si bingi byenjogerako naye kyensaba Abannayuganda kiri kimu eryo ssaza ly'Ebuddu lye baayawuddemu gye bataddeko kabaka omulala. Mbadde nsaba abantu beeyo balemwe kuwa Museveni kyayagala kubanga yo mu busiru bwe abatega akatego ng'ayagala mukole mukagwe mukakati abantu beeyo kyembasaba basirike bamumma obudde tebabiwa budde babireka fire mu firimu ye tibalwanisa oyo kabaka gwe batadde bamuleke bamutunulye butunulizi. Bwe bagenda omulwanyisa Museveni kyayagala afune gundi kati bamuleke bamutunule butunulizi ajja kubulira omwo ajja kukoma ekabulirawo naye bwe banamuwa gundi attention ate Museveni aba awambuti. Ekyembadde mbasaba kumuleka bulesi bamutunule butunulizi Museveni afiire mu firimu ye kubanga Museveni bw'omumma kyayagala era afiira mu firimu ye bimala ne bikomaawo ne bifa. Kyembadde nsaba Abannayuganda basirike babutunule butunulizi Museveni ajja kufiira mu firimu ye tebijja mugasa. Tweyanziza sebo. Kale sebo Mukama ayongere obakuuma balamusiza mwena Abannayuganda. Amiina sebo naffe tukulamusiza nnyo. Bye. Omwami agamba oyo Museveni n'ebyakola tubizanye contempt card tetubawa mawulire tetubawa matu tetugira omusajja temumukyalira tebutwalayo makula temugira mumuleka aswale afire mu firimu ye. Hello Wanji hello Amafe yeebazibwe nnyo. Amiina mukwano. Nze Oweekitiibwa Kabejja wano South America. Ennyo. Pastor ng'omwami avuddeko bw'agambye. Oyo omwami. Oyo yeeyita kabaka. Tetubawa makulu. Gye tukoma boogerako. Tubawa okwegamba okwewa nti bali waggulu ko tuboogeddeko. Tubaleke ffe kabaka gwe tumanyi ali omu Ronald Muwenda Mutebi. Abasigadde babakoze eki ne banajja wano mu Kampala ne bateekako kabaka omulala ffe gwe tumanyi ali omu Ronald Muwenda Mutebi. Tetwagala mmanya. Ensonga ey'okubiri Pastor yogedde ku bululu. Nabagambako ne bagamba nange nze kye nasooka okulaba yali IT ndagamuntu. Tebanange tugamba ogenda mu protestive vote yes. Naye ndagamuntu kweziri. Kati abasinga beewandiisa 2014 kitegeeza emyaka 10 giba giwedde. Ddala munaatuukawo nga endagamuntu kweri. Kati bwe tuvudde ku ekyo nti ate n'abazze okkebera nabo bennyini batya kamera nabo bennyini tebamanyi nabo bakozesa byuma ne gye batadde ebyuma teri masanjalaze. Kati pasa ebintu bitulaga nti ye Museveni mu pulaani ye wano kungulu ayogera nti tugenda mu kulonda naye akimanyi teri kalulu kuba ye yabulonda dda. Kati Abannayuganda tukufaako ki?
Kyetuzaako kyebyo byonna tubirabye byonna Gozilini mugenda kukunga abantu nti mugende mukebere enkalala nga ne gye bagenda tebaliiyo mugende mukebere enkalala nga n'endaga muntu ziri expired kiki kye tugenda okukolerako protest vote ekintu ekyo mukitunulemu tunoonye pulaani B oba tubateekako na pisto kebera abantu tukikole bwe tuba tetugenda kukola ekyo abazze okugamba nti bakebera nkalala z'abalonzi tubakube bukubi miggo gavumenti eteekewo ebintu bye tulina okukozesa bateekewo ebyetaagisa okukozesa nga weebiri bya ddala si bya kiwaani ate bwe mumusanga nga munyarwanda nga tamanyi na Luganda mube miggo bateekewo abantu be mumanyi mu bitundu byammwe. Okay. Pastor ensonga ey'okusatu nga mmaliriza. Nina ekintu ekyannumya. Nina ekintu ekyannumya. Pastor, Uganda abantu babagoba ku mataka olw'okuba babazuddewo minerals. Naye nalabye Bawazali Shakibu ku Netflix, simanyi Netflix. Ng'agamba nti ye Uganda adiringira mu minerals. Businessman adiringira mu minerals. Pastor njagala okubuuza adiringira mu minerals. Ayina wayina ennimiro walima minerals oba be bamukuba ku mataka nga waliwo minerals. Pastor mukitunule muno oyo omulenzi yeetaaga okukeberamuko ebyo bye byange mubeere bulungi. Amina. Hello. Wali sebo? Jeba Pastor. Kale sebo nawe jeba liko sebo. Kakati. Okusookera ddala webaza otuweereza. Amina sebo. Naye kakati abo abasajja batuprovokinga mbu batukira kabaka bategeeza ki? Bategeeza ki ddala kikye batwagaza era kikye baagala tukole ki? Baagala tutandikire ku ki? Baagala tubatemeeteme, baagala tukole ki? Mazima ga Katonda mu ggulu nga ndayira okufa n'obutanyagwa ne musajja muganda. Tetugenda kubikkiriza era essaawa yonna bwe kunaaba kuwoolera ggwanga Pastor tujja liwoolera. Tetusobola kukkiriza maanyi g'abajjajjaffe ge baateekamu okutuusa Buganda weeri abantu abalala bava eri bagizanyiremu nga bwe balowooza nti basobola okugizanyiramu. Abanyarwanda ne bwe mulikola mutya Uganda tegenda kufuuka Rwanda. Temulifuuka bannayuganda. Uganda terifuuka Rwanda ate temulifuuka bannayuganda. Ne bwe munaakolaakola obuvuyo bwonna obumalayo Buganda egenda sigala Buganda ate neekalake mwerabidde Buganda nsi nnamba. Yeegatta bwegase ku Uganda ne bakola kolabo. Era ekyo kyonna bakola kya bwereere ne bwe bunaaba ddi ne bwe tunaaba kuyiwa musaayi tugenda kuyiwa ku lw'abajjajjaffe. Ekyo tetugenda kikkiriza. Ekiddako eky'endagamuntu Pastor. Buli munnayuganda yeebereremu. Teri gwe bagenda kuwandaga muntu bagenda ziddira eyingisa omwaka gugweko. Amagezi gempa buli muntu gula buguzi jambiya saawa ya kutema bantu bano bakubiire. Okulonda kugenda kutuuka nga munnayuganda talina ndagamuntu. Kino nkiddamu. Abatono nga ffe abalina endagamuntu ezitaliko emyaka 2 ze twafuna kubanga nze endagamuntu nagiwandiisa bino ebyokwewandiisa ekirindi biweddeyo. Nendyoka nkofuna eyange ate nga ngisasulidde. Kitegeeza abo bokka abasasulira endagamuntu ffeffekka abakyalina endagamuntu ezikyaliko. Naye buli eyeewandiisa ku bya gavumenti yaggwako. Amagezi genkuwa ggwe wenna alina endagamuntu nga yaggwako. Gendayo tukkiriza omukolo nti watuuseeyo naye ku bintu bibiri tegekako kimu tegeka ejjambiya. Bali lwedde okutubba akalulu bali lwedde okutulamu ensi yaffe. Uganda si Rwanda. Baddeyo ewaabwe gye baba beetemera. Tweyanziza sawa. Time. Pastor ebyo bye byange. Kale semu. Kukutte. Hello, Pastor omulungi webale kuweereza mukwano. Amina sebo nawe webale kubeerako. Naye
ne yansege webale nnyo kyokola era nyaffe Uganda asiima. Amina sawa. Kakati nze pastor sijja kwawulamu ku bye twogeddeko aba ebigambo ebiri ku mulamwa. Nze kyengenda okubuulira Abannayuganda bannange naddala Bannayuganda bannansangwa nti zibasanse abakyalowooza nti waliwo enfuga y'amateeka mu Uganda oba wabeerawo oba osuubira obwenkanya mu kyonna ky'olowooza. Omugendo guli gumu. Omusajja tulina okulowooza mu ngeri endala, engeri y'okumutwala emisinde, naye ekyokulowooza ndi kyonna oba kakabe kalulu oba mateeka oba kiki tewali okujjako ng'erinnya ly'ogw'empuuga maana oba Rwamasyana oba ani, naye okulowooza nti gwe Omunnayuganda nansangwa ne bweriba ttaka lyo n'olowooza nti ogenda kufuna obwenkanya wonna wogenda omala biseera. Era bino ebyokutematemamu nti naliddeyo ono, ebyo byonna tebigenda kuggwaawo kubanga bye bikwatiridde bano abasajja okututuulako ng'Abannayuganda. Gwe lowooza n'ensi baagitwala, olowooza baakuzaala ne bajjajja bo bonna beebazaawo mu Uganda, naye ng'endagamuntu yo expiringa. Kati gwe n'otolowooza bino byonna ebisigadde ebyokutyoboola kabaka byonna webiva, tumanyi webiva. Lwaki tuba tumala biseera okutematemamu nga tulowooza nti waliwo enkola enambulukufu? Tewali kyona, oba byakusoma oba byaki, tewali kigenda mu maaso ekitegeerekeka mu Uganda. Abasajja akafamire katuwamba, tulina okutandika. Nze era lwakuba emyaka gyange gigenzeko mu maaso, naye ntandise okulowooza nti mu Uganda seriously twetaaga ekyali mu South Africa kye twayitanga omuhoto omusiiswe, kubanga okulowooza nti waliwo kyetugenda okusindikiriza tutuukeko nga tetusazeewo tuba twerimba. Ako ke kateeso kange olwaleero pastor. Tweyanziza nnyo ssebo. Amen. Omulala tufunze ku budde abateesa basobole okuwayo. Ssebo alo. Jebaleko ssebo. Kale ssebo nawe jebaleko ssebo. Kale ssebo. Ssebo okute wange kugenda eri Abannalwanda. Bannange waliwo ekintu nebati tulina okutunuulira ne tulaba bannange lwaki Abannalwanda abakadde bo bakadde ne babeera ku buli kitundu ne babeera nga bakootakoota nga babakulira fe abakadde abaffe ne bafa ne baggwawo. Abannalwanda abajja nga bawunuuna nga batambula okufuna obuddamu wano bo bawangaala, naye ffe abannansi tetuwangaala. Ogenda n'olaba tuziika Bannayuganda, Indigenous Uganda abayitirivu ennyo, naye towulirako Munnalwanda ku banene Munnalwanda gwe baziika oba buli kana baziikayo oba oluvannyuma lw'omwezi baziika, naye ffe tuziika oluvannyuma lwa mwezi. Bannange Abannalwanda batutta, naye kyensaba bannange kyendiba kyenteesa kintu kimu nti tusale amagezi tutandike okwerwanako, tutandike okulwanira abazzukulu baffe, kuba kati bano batabani baffe betuzadde bo bagenda kutandika bali mu kubonaabona. Tutandike okulowooza ku bazzukulu baffe kaakati bannange. Kyensuubira buli muntu yenna ali awuliriza reediyo eno, ali ku puroguramu eno, alina omuzzukulu oba apaninga okufuna abazzukulu. Tutandike okulowooleza abazzukulu. Namwe ekyo kyenteesa banne abana tutandike okubeegoba tubakoleko abakolako e Tanzania, tubagobe tutandike okutema entoto engeri tunaabagwa mu Uganda. Era nsaba bannange abafumbiddwa oba abawasiza mu Bannalwanda, bannyinaze bakulu bange bato bange bonna n'abawasiza banne batusonyiwe, tutandike okugula amajambiya. Ale tugula jambiya esala ludda lumu, tufune amajambiya agasala ludda ne ludda n'amafumu,
bajjaffe ebintu balinga babiina nga babeera nabyo mu mayumba twakiruba namajambiya kati Museveni tutandika okwegobako abantu obudde bukyali ffe kati twebaka gavumenti yetukuma ffe twebaka gavumenti yetukuma tuli mu kugamba Museveni atuwa otulo twebaka ekintu ekyo kitusiriwazza nnyo bannazizza emabega bannange n'olyoka otunula n'olabanga abanonda beefudde mu wano kati bo balina endagamuntu eziriko ezaffe ziweddeko tulina osobola kutambula genda kutwala document singa endagala muntu yo yaggwako tulina woyita tolina wootambula nga endagamuntu teri yaggwako tosobola kyasobola gula ttaka kyalina kyosobola kuwandika kusayininga nga endagamuntu yo yaggwako naye oba okisayininze tekibeera valid kati ebintu ng'ebyo bitunula nga bitusobedde busobezi ekyokubiri bannange twongere tukwate emisekuzo tukube bampuuga kati ye empuuga yalabika awedde kati twetagako amayiga ako getwetaga kati okuba olutwolo nako tukaze wansi abantu babiri abo tunaabateeka wansi tetubakkiriza kuddamu kwogera ku mikolo nga bateeka wansi pulezidenti waffe era ekikwatagana ku mikolo nga boogera nga bassa wansi pulezidenti waffe awo emisekuzo wegiviirayo bwe banga boogera byabwe itsoke nga beekuutira akagulu kadingidi kaabwe ku byabwe kibeeroke naye bwe kiba nga kirimu okussa wansi pulezidenti waffe tubakubire eddala kaakati toyanziza nnyo enteeko yatandise toyanziza sewa kale sewa nkukutte sakutte ddagu kale ssebo naawe gye bali ssebo Pastor Amaanyi Gampedde. Ate olwaki? Okusookera ddala kansooka nkuliseeyo pulezidenti waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi. Okuva we Dubai. Pastor nagenze abadde kutambala. Pastor nagenze nola national gundi ya national ID yange kunira nga abasajja bangamba mu national ID yange yaggwako. Nga yaggwako eri kunira. Kanga sinagifuna. Yaggwako geri kunira. Kibanga mbadde nakagikola just wano gundi nga nakayiti requesting wano. Naye nagenze okebera owaka bano nga eyiye kuliko 2030. Pastor nakutte ku mutwe ne ngamba bannange twafa dda. Zina Amaanyi Gampedde Pastor. Eyo yaggwako nga tonnagijjayo. Basinaba nakugijjayo. Omunyalanda atuli bubi. Togwamu maanyi. Naye kati Pastor nekyala kino ekyono Sumaka Kabona Jomba. Bane tuliwa budde ezo zona diversion. Ekisooka oyo omusajja yayiika Windows. Omukyala naye wuyo tava ku TikTok. Kagamba ye family yo nalina losi. Ebyo bisirani byawo. Pastor kandeke n'abala bateese basimbe layini buli omu agenda ku presiru. Tunaddamu Pastor. Kale sebo. Hello. Hello. Yes, hello, Nyabo. Praise God, Pastor. Wanji? Hello, Pastor. Hello. Praise God, Pastor. Mwana antwala mu luzungu. Je bali balungi? Wanji? Hello, Pastor. Yes. Hello. Yes, tukuwulira. Pastor, praise God. Ompulira kati bulungi? Nkuwulira Nyabo. Praise him. Nsanyusa nnyo kubanga mpiseemu. Nange nkuwuliza. Pastor, ntwala omukisa guno okwebaza ku platforms eza Bible and Politics. Okunjigiriza ekimu ekyekumi bannange. Nkwebaza nnyo okunjigiriza ebyawandiikibwa nga biri mu politics. Gwe mulundi gwange ogusoose okuyita mu Pastor mpulira essanyu. Pastor, wansomesa ekimu ekyekumi nenkitegeera n'onsomesa ne Bible nenkitegeera bannange era nze akanyumiro ka Bible ke kasinga okunyumira ennyo. Ekitiibwa Nintendo biddira Mukama. So Pastor, we wali osomesa ekimu ekyekumi nakiwuliriza bulungi nnyo nentuula awo nzekka neneebuuza naye Pastor ekimu ekyekumi kyabadde ayigiriza kyo kituufu oba?
Nengenda nenfumitizamu nendaba ekimu ekyekumi gye nkisindika pasita. Ng'omukyala gwe nsindikira ekimu ekyekumi tanziramu tangamba nti sente nzirabye tangamba nti mukama kumukisa wenfuna ekizibu mu kiyumba siina byawandiikwa byenyimira muba tewali asobola kuyimira nange aŋŋambe kale tusomeko ku kino kyange oba tusabeko ffenna. Yali omusumbawo. So nentuulako awo nzekka neebuuza omwoyo wange ow'omunda. Nengamba naye bannange nkoze nti ekimu ekyekumi kya Mukama nga saagala kinyaga. So enkeera neefuna ekirooto. Omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba nedda Shamimu kwata ekimu ekyekumi okirundaanye kyonna okikuŋŋaanye. Natandika omwezi ogw'okumi mpaka mu January nga nnundaana kimu ekyekumi gye mitwalo 32 nga mpayo emitwalo 8. Kati omwoyo omutukuvu n'annuŋŋamya n'aŋŋamba nedda Shamimu abantu bange bali eyo esayidi z'ewammwe eyo esayidi z'ekitongole omanyiyo esayidi z'eibanda. Neŋŋamba nti yemanyiyo. N'aŋŋamba ono omusumba omumanyi. Nemugamba nti ono omusumba mumanyi nali nsabyeko naye era bulijjo mbeerakoko naye. N'aŋŋamba kati oyo omusumba ogenda okukolegana naye omusindikira ezo ssente emitwalo 32. Abantu bange bali mu ddwaliro ly'eishongolo babonaabona tebalina kyakulya tebalina kyakunywa tebalina sabbuuni tebalina sukaali. Pasita nakoze ekyo kyennyini omwoyo omutukuvu teyannuŋŋamizza nensindika ssente ezo neziweereza omusumba right on yesterday. Yesterday pasita yansindikidde vidiyo ng'abantu basanyufu nga mu butuufu abalwadde tebalina kyakulya tebalina kyakunywa nga bagulidde sukaali ne sabbuuni naye nga basanyufu ne bagamba kino tebakirabangako. Banange nalabye ekitiibwa kya Katonda. Nalabye ekisa kya Katonda, nalabye amafuta ga Katonda, nalabye Katonda ng'akola. Amina nyawo. Pasita nasanyuse nnyo neŋŋamba Mukama neeyanziza okunnuŋŋamya lino ekkubo ettuufu. Siddamu kusindika ekimu ekyekumi mba pasita, siddamu siddira tweyanziza nnyo nnyabo. Weebale nnyo weebalire ddala. Ze baaliddeko zimala zeezo. Kale so ntwala omukisa guno okwebaza nti okutuyigiriza ekimu ekyekumi nenkiyiga nentegeera ekimu ekyekumi oyinza okiwaayo nga saddaaka nekirabira abantu ba Mukama nekirisa abantu ba Mukama nekikalera nti nekiraga enkulaakulana mu bantu ba Katonda. Amiina nnyabo. Tweyanziza mukwano. So pasita weebale nnyo weebalire ddala. Abadde off topic nti si kyetusigwe mulamwa naye muleeserwa kuba gwe gwasoose okuyitamu gwe gusoose ate yandinyiize. Abadde alina ekintu ekiramu kyawe. Nawe nkukutte. Hello. Ngani mujebaleko pastor. Kale sebo nawe jebale sebo. Ndi ku live kati. Oli ku live we nani? Onapiga simu kutoka wapi? Gwe gusose. Onapiga simu kutoka wapi? Kulamusizaako nnyo sebo. Nange sebo. Guno gwe mulundi gwange ogusoose. Teesa ense kuwulira. Kale pastor kyembadde ngamba. Nti twongerere ddala okusabira gundi ekivulo kya muganda wange King Saha kino ekiriwo naye ate nsookera ddala okulamusaako bannayuganda bonna gye basinziira okuwula programu ba comment section bonna ne bakomredi bonna. Nebaza omulimu gwe bakola naawe ne teacher Lumbwe nebaza emirimu gye mukola taata. N'ekirala era tuteramu ddala saala ku kino ekivulo kya muganda waffe King Saha kale ebyo bye nalooseeko tebibaawo. N'ekirala nebaza president waffe byonna byatukoledde bigamba watutuusiza kale weetoye. Kiki waloose mu kivulu? Yes. Waloose ki mu kivulu? Mu
Kivulo kali kinaloseeko nenkugamba ejo ntino ya elibomu general kale nabadaawo kumande nalota ntino kale ekivulo kya King Saha batezeemu bomu netulika ato lise stage yona nekwata omuliro waliwo abafiiriddemu naye ate nga King Saha yakyali mulamu awo ng'ayimiridde mu muliro wakati ng'agamba ntino tugenda kulemerako ne bwe munagezaako okututta temujja tusobola tujja kulemerako nga King Saha ali mu muliro awo ku stage ayimiridde naye nga nsaba obusabi Katonda ataase embeera naye nga bwe bagambye ejo ntino kyonna ekinatuuka ku King Saha kiri state funded era kyonna ekinatuuka ku King Saha amaaso gonna tugateeke ku Museveni yagenda okuba nga yakikoze naye ate tusaba Katonda ayambe ntino tekibaawo tayanziza sawa webali nyo webali kale n'ekirala sebo tugen amaaso gaffe tutadde ku Kapere ne YouTube gwe wayogeddeko ejjo amaaso gaffe gali ku bantu babiri ekinatuuka ku Kapere YouTube yagenda olugwamu kubanga kale neyanza nnyo pastor sigenda kwogera bingi kubanga bangi abagenda okuteesa naye neyanza egge kale siba bulungi pastor wanji emiramu avuddeko ddalo kitaffe mu Katonda wire asimwe wanji sewo lamusizaako nnyo nange sewo tukwebaliza Katonda okukumanga oli mulamu okubanga akuwa obuvumu okuweereza enkya noweereza luli notakoowa webalire ddala salute nze n'ekibuuzo kyange kirina ku bannayuganda njagala kusooka kukyandaga muntu endaga muntu mu lulimi lwo endaga muntu kyeki mu lulimi lwo nga nze mu lwange mu Lusoga endaga muntu n'eki wesa omusoga oba omuganda oba omukyoli weebuuzeeko endaga muntu n'eki olyoka okitegeere kati ekyo njagala okubagamba nti buli bw'obanga oli wa mu kitundu oba oli mukyoli oba oli mukakwa beera proud n'ekitundu ky'ovaamu kati gwe asiimwe jjajjaawo batattawo alabika yakuwa erinnya eryasiimwe ebiseera ebisinga bataata bagaba amanya teri muntu agenda kujjako kikyoli kati bino ebyendaga muntu biri temporary bamuseveni bajjako babireeta nga baagala kutuwamba tuvolaba nti saa zino tugenda mu kalulu byabakama ng'agamba mu 2025 abaana bawezezza emyaka 18 mu February tebagenda kusobola kulonda lwaki mbamanyi nti nno omugigi gwa leero guzuukuse abaana abato bebabinyigidde nnyo ku byenkyukakyuka bebaagala okujja okugenda tulonde tugere protest vote mu mateeka kati baagala kulemeesa naye gwe omunauganda ani agenda okujjako ekyawire kiri olulimi lw'oyogera oba oyogera Luganda oba oyogera Lukakwa oba oyogera ani agenda kukijjako abantu bano beetumye Judith Nakalema naye nga olaba olulimi bweboogera bano ba M23 baani abo bagashumba group abo ba Mukasambidde beetuma amannya ag'Ekiganda biki naye tekijjawo kirindi si Bannayuganda era bakubuulirawo nti baagala biwandiiko kati munyarwanda munnabwe yabataddemu yabawadde ekigundi ekiri ekyekimpaatiira mu executive order ekisookera ddala talina lukusa obuyinza yabuwamba buwambi Museveni ebintu byonna byakoze ku mulembe gwe agenda kubisasulira n'abantu be nga tumaze okwenunula tulina okukkiriza nti mu Uganda waliwo obwenkanya nga Museveni akyaliko fe abagenda okubagoba bano abantu okubatwala enkyagi nga tebalinnya bwekola kintu kimu bwekiri kyokka mission 2021 ekyali live abaana bakyali mu makomera Sanyawuya yabadde akavaayo nga bamugambye mbakirize ekitegeeza nti tebesiga misango gye bamuteekako okutegera kati in the interest of time muganda wange n'abawuliriza so number one tulina another chance eya mission 2021 ekyagenda mu maaso abantu nga tennabana kutuuka mu kaluluka ka 26 n'essaawa zino nga twasazeewo tutandikira wano ku King Saha wenyini wano ground ne tutambula nga tugenda entebe mu ntebe kujjako Museveni kuba nti yagamba ntwamuwa obululu
this time around tugamba kale this time around tugobeze tukyakwagala tetwagala kulangira byabaka mambo yalagalangire simanyi biki twagala benyinyi twerangire nti Museveni genda ekisemberayo ddala omuna Uganda wewe wena woli oli mujasi oba oli mwana wa primary oba oli wa secondary oba oli wa police ngoyagala eggwanga lyo tolayira mu Museveni kisiranye ekyo oli mujasi toyanziza byebyo byokka neyanziza nnyo in the interest of time neyanzege kalise hello wani kama nze okutesa kwange bate njagala kuteesa ku bino simanyi bye batuuzizaako kabaka ebyo bye bagamba musimanyi batuuzizaako kabaka omulayi nze bye bintu tetwandibibadde mu makulu ndowooza tubitunuulire butunuulizi naye nga tulina kye tukolawo okubijjawo si kubitunuulira butunuulizi kikomaawo kubanga Museveni ye bwakukola ekintu ki aba ayina kino bwe kigaana nja kukola bwenti kino bwe kikola bwe kiti nja kukola bwenti kati ffe bwe tugamba nti nno tusirike busirisi byaba ayina ekirala tasobola okuzaako ku ebyo ebintu bye byabala kati nze mbadde ndowooza nti tetubiwa makulu saawa zino naye ekizibu kye tulina ebyo byonna bijja kuggwaawo bannayuganda nga twewaddeyo okusituka okulwanirira akalulu kaffe aka 2021 ebyo byonna ebintu we bigenda okukoma tweyanziza nnyo ebirala ebyakalulu ebyo ebyakalulu nabyo birimu emivuzo bano mingi olaba kati ebintu byonna tebitegeerekeka saawa zino kati jjukira bwe tunabituukamu nga tugenze mu kalulu akaddala kiki kigenda kuddako jjukira waliwo polling station zotuukako ne bakugamba nti wano president twamaze odda omulonda mulonde ba MP kati mwe nga mugendedde ku kyokugamba nti no akaluluko bw'omala okateekamu okakuume kati oyo anaakuuma kaliwa katataddeeyo nze mbadde nsaba bannayuganda ebyakalulu tubiveeko 2026 tetumukuba bantu tugezeeku tulwane tuleme kutuuka mu 2026 naye bwe tulemererwa tutuuke mu kalulu nga tumanyi nti nno twagezezaako kino na kino na kino ne birema ne tutuukayo naye saawa zino twandibadde tulwana nnyo obutayingira mu 2026 kuba mazima nze ndabira ddala nga tetukoze kimala ku misaayi egyayiikibwa mu 2021 abantu baffe baafa abalala saawa zino bali mu makomera abalala tebalabikako kati bwe tugenda mu 2026 ebyo byonna tuba tubisanyizaawo nze ndabira ddala bannayuganda tetukoze kimala kulwanirira bannaffe abali mu makomera n'abaafa n'abaabuzibwawo bannayuganda tulemereddwa okubalwanirira ekyo kyekituufu tweyanziza nnyo kubanga olaba saawa zino abantu mu Uganda bali mu birala positi z'akalulu zifuuse positi buli omu yeegwanyiza bifo ne bwe banagamba mbu simanyi tulonda simanyi kati tulonde abamanyi okulwana simanyi bagende mu paliamenti simanyi bazoganye nze nababuuza ekibuuzo batuleetedde akuuma akanaabakebera nti bano bajja kulwana
bonna be twateekayo mu 2021 eyo gyonna bye twagezaako okukola mugende mulwanire wali naye bonna bwe baatuukayo tewali kivaayo kati tulina obukakafu nti abalala tetunaateekayo bajja tukolera ekyo kyennyini kye twetaaga. Tweyanziza nnyo mukwano webale nnyo webalire ddala. Nawe nkukutte. Halo. Halo nyabo. Kama yebaziwe. Kama yebaziwe nnyo nyabo. Nze mbadde nteesa wenti. Tinga batumye endagamuntu zaffe. Uno musango gwetaaga kuloopa mu international community tugaana okulonda. Kubanga atakunya ndagamuntu tagenda kukkirizibwa kulonda. Kyokka ate endagamuntu tebazituwa. Batuma batya endagamuntu nga tuli bannayuganda. N'ogenda okusaba endagamuntu yo eyo bano ababeera ebbali abaagala nguzi tebatuwandaga muntu mu butuufu bwazo nga bwe tuteekwa zifuna. Bw'ogendayo nti ate komawo oluli nti ate zaabula ate kaakati ziweddeko kati lwaki bagana okutuwa endagamuntu ng'ate tuli bannayuganda ekitegeeza bagezaako otugaana kulonda. N'olwekyo nze kyenteesa guno omusango tuguloope okulonda tukuzire okutuusa nga waliwo ekikoleddwa buli munnayuganda okufuna endagamuntu ye okwo kwe kuteesa kwange. Tweyanziza nnyo nyabo. Nawe nkukutte. Kulamusiza ekitiibwa. Nange sebo. Gyebale gy'otuusaako engalo. Kale sebo. Nawe gye. Weebale okuzuukusa abeebasi nga tebazuukuka naye nsaba Mukama Katonda abongere okusimuka. Sebo. Ekizibu obwakabaka buno tetulina kyabwogerako wabula kyensaba kintu kimu buli muntu kuzuukuka kubanga tewali gwe kitagenda kutuukako tewali gwe kirigenda kusosola kubanga waliwo ebintu by'ozobuulirira ng'abantu tebabitegeera naye kati bwe ngenda ngattagatta